olw'okuba nti president bamukoledde birthday surprise parade kati mwagala kutusa mizanyo jammwe ngere twogere saaza no Christopher Damulira abatudde mu meeting ne bateesa boti abagenda okukwata president of Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda kukozesa omukisa guno oguliwo olw'okutya parade bagambe nti abaana abalabiddwako mu byambalo ebimyufu bagenze ku poliisi ez'enjawulo mu bitundu by'e Mukono, Kampala, Wakiso ne bamenya poliisi ne babba emmundu oluvannyuma emisango egyo bagikonvatinge bagiteeke ku president nti abavubuka ba National Platform People Power benyigidde mu kumenya poliisi ez'enjawulo ne batwala emmundu nga baagala okwenyigira mu bikolwa eby'okujja ku gavumenti. Kino mukulu Domerulira okimanyi bulungi nnyo mwadde ne mukiteesaako kubanga mwagala kukwata president. Ngaye mwali mupulaniza mu kusooka naye nze nga bulijjo mbasookayo mu maaso. Kale Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagadde okutegeeza mukulu Damulira n'abakulira iso ne Ssemwayi saako ne police meeting bagituze ne bagikkirizganyaako era ebijambi ebinnyini ebigenda mu maaso mu Kampala, Mukono, Wakiso naye batudde balina engeri gye bagenda obiconvert nga babiteeke ku fayiro yo bagambe nti olw'okuba nti olina abavubuka abalabikiddeko ku parade eyo be bali mu nteekateeka etandise okukola omenyi bw'amateeka okwagala okujja ku gavumenti nga muyita mu bikolwa ebyekiyeekera. Kale mukulu Christopher Damulira nze nga bulijjo mbasookayo ne mbaswaza meeting gye mwatuuzizza nga mwagala tandika mmwe kennyini okulumba poliisi zammwe mubbemu emmundu mukiteeke ku ba foot soldiers mutandike obbateekako emisango gy'obutujju n'okubakwata mukwateko president nakyo mukisaze mubagirawo nga nena bwe gisimufungize tukooye obufere bwa gavumenti ya Museveni ate nga mmwe kennyini mwe mutta abantu era wetwogerera kati abaana mutandise obbakwata waliwo comrade we Nansa nabaamukutte bamuwambe mu drone n'abalala bagenda abawamba kubanga mulimu kutya. Nze mubategeeza Christopher Damulira ofubye nnyo okula nti oteeka wansi National Platform ng'okola ebintu by'ekisiru mwatuuka n'okusindikira mukazi wo gwe weeganzikako omuwala oli ow'ekayunga kati ali mu kkomera gomwasibako emisango era egy'okutta omuntu ng'era wali omusindise ajje abege president amuteeka omusango gw'okuwamba nti yali yagenda kwekobana n'aba SFC okuwamba gavumenti ya Museveni n'enzija information n'engikuba era bwe nagikuba omuwala bamusako misango gyakutemula muntu kati ali mu kkomera gy'avundira ate nga yali girlfriend wo omufunako ono mulimu KCC oluvannyuma n'omwefuulira n'omuteeka mu kkomera kati gye kintu ky'olikola ne Christopher Damulira kiki golooza ebikola mukola tebituuka ekiseera ne bikoma mukomye obunanfuusi mugoberera amateeka palidi iba yatiyisizza nnyo ekibagoba kikulu naye nga ndi wano otegeeza president bacomrade we n'ekibiina kya National Platform nti enteekateeka weeri Christopher Damulira agitaddewo nga baagala kuyita ba foot soldiers babakwate kubanga abantegezezaako nti mu ba foot soldiers mulimu abantu baabwe nga bavugana boda nga bayinfoma we bali mu group ya National ya group ya People Power abavuga boda abatubeeramu ne batwala olugambo naye olugambo lwe batutte ndowooza lufu olw'ensonga sisuubira nti ku agenda z'okutwala obuyinza kuliko okukwata emmundu oba okweyambisa ebikolwa eby'obutemu okufuna obuyinza. Kale bambega bwe mwasindisa okubeera mu National Platform ba foot soldiers abawadde information eno za banoonya accountability na butee bagenda kola profile za kukwata president yemuswadde. So Christopher Damulira na video njagala esuleke kutuukeko olyoka otegeere temujja kukwata wano muntu yenna musaaga bane mutambuliza akatambi kano katuka ku president ne ku buli comrade yenna mutandika okwekebera mbannamu mulimu enkwezenge nga ziwayo information enkyamu mukama bankumira mweraba tujja kusinkana ku lunaku olwokusatu.